Weewaawo gavumenti egumiza abamusiga nsimbi mu ddimu ly'okusima amafuta nti babeere bagumu kubanga ebyo byonna ebibasoomooza byakuggwa kuba kati essira esinze diteeka mu kuddaabiriza bintu ebitali bimu ebinaayamba okuyimirizaawo eggwanga ng'oggyeko amafuta. Omusasi waffe Nakalema Grace katutuuseeko emboozi eno mbujjuvu. Wazzeewo okwekengera okuva mu bannayuganda bekikwatako n'ab'omukago mu byenkulaakulana ekyokwolesebwa kwa Uganda okwa 2024 kwali gw'otaana olw'ensonga nti bbeeyi y'amafuta ey'ensi yonna egendeesereba nga kati eri wansi wa $5 buli ku ppipa y'amafuta. Gavumenti ya Uganda yali yeesigamye ku ssente z'amafuta okutuukiriza ebiruubirirwa byayo ebyokulaba nga bannayuganda bejja mu bwavu, naye essuubi ligenze likendeera anti ne bamusiga nsimbi abateeka ssente mu kusima amafuta bayimiriza emirimu gyabwe olwa bbeeyi y'amafuta buli lukya. Patrick Ochaya omukungu mu Ministry y'ebyensimbi ategeezezza nti bannayuganda tebaggwamu maanyi olwa bbeeyi y'amafuta okuseberera kubanga gavumenti kati sire ditadde ku kuddaabiriza n'okuzza obujja ebintu ebirala ebireeta enkulaakulana ng'oggyeko amafuta ng'okwotadde okuzimba enguudo, okwongera amasannyalaze n'ebirala. We must pay attention to the need to diversify the economy. In diversifying the economy, we should be mindful also of the need to diversify our revenue sources so that the revenue out of the extractive industry, which is finite, should not overly distort the overall fiscal framework that we entered into. Yo banka y'ebyenkulaakulana egamba nti gavumenti erina okuteeka essira ku bintu ebirala ebiteekateeka eggwanga okusobola okuganyulwa mu mafuta singa gaba gatandise okusimibwa. Kati kye tuyita local content nti ne bannansi tuganyulwa, tusanyusibwa era tufunamu muki mu mafuta ago. Kati kye tugamba nti ekintu ekyo singa tetukikolako bulungi ffe bannansi ne tusigala ku nguudo kutunulira amafuta nga gagenda tijja kuba na butebenkevu mu Uganda. Yo banka y'ensi yonna ewabudde gavumenti okukendeeza ku nsaasaanya okusingira ddala ku bintu ebitalina ggumba wabula ssente ziteekebwa mu bintu ebirala ebitumbula enkulaakulana nga mwotadde okusomesa bannayuganda, okuzimba enguudo, okukendeeza bbeeyi y'amasannyalaze nga y'engeri yokka. So that when 25 years from now, when the oil is finished, there is enough physical and human capital in the country to sustain the progress that Uganda will have gained by then. Crack Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.